Kyaddaaki ttiimu Haji Ali bavuddemu omwasi ku audio enjingirire ttiimu Hajati Zuula zeri mu kutambuza kankuwa katambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Banange muwulirize bulungi audio ezo zonna audio eziyitingana simanyi bu video buyitingana ebintu oli n'agamba this agreement is made between baloya ba Haji Mwizerwa ne baloya ba Hajati Zuula and on the first day of October 2024 bane tugenda na mu 2025 ebyo ebintu bye muliko tuli mu mwezi gwa 12 ebintu bya mwezi the first day of October Haji bamukwatange naku z'omwezi asatu omwezi gw'omwenda ebintu bye mulabe ebyo bodi obuyitingana bwaliwo the first day of October ekitegeeza bali bakakwata Haji bye byaliwo neera bye nabagamba bwe bugumu bwe twali twewala okuyitamu musango gwa capital offense guzitowa kuba musango gwa government bantu bangi nnyo batulugunyizibwa eyo nga tebatuuse mu buyinza kati government eteekawo amaanyi nnyo ku muntu aba akwatiddwa nti byakabasanya baana kyova olaba embeera yonna omukyala akuteeka mu katungo olina omuwa kyakola ki kyayagala kati ekyo kyayiika ajja titalina kyalina abo aba alina kyalina kitwale mu kooti abo bonna abagamba mbu balina be balina baba bayina babitwale mu kooti oba tebasobola bitwala mu kooti nga batyayo babiteeke wano ku social media yenna anateekayo obujulizi nga kituufu bulumika era nga bwaddala akawumbike sente wekali abuteekeyo yenna alina obujulizi abuteekeyo baleme tutiisatiisa tebalina kye batugamba ekyo kiri ku record fere twogera ku biri mu kooti naye wobanga otunuddemu ekintu ekiriwo osobola okugeraageranya n'ogamba okusinziira bwekiti musango mukadde gusala omupya ebibaddewo byonna ebyaliwo ku misango gye bayita gya capital offense oba emisango egyo egyannagomola omuntu tasobola kuweebwa beyiro nga yazza omusango naye oliwe baba bamuwadde beyiro that is an open indicator nti temuli makulu kesi temuli so kakati balime batiisa balime kola bwe bati nti ate obujulizi babukuuleyo babujjeyo ng'omuntu osobola okutwalayo miliyoni 5 mu kooti ng'ate olina obujulizi ifo gy'okuwaayo miliyoni 5 lwaki tewawaayo obujulizi kati ebyo byabwerere byampuna abantu bange mukube buyimba twezinire ebyo byabwerere tebiriiyo tobirowooza nako mbujje ebirimbo ate obujulizi abujjeyo abuleete tumuwe sente oba butwalire kooti emukubire engalo kino sijja kukoowa kukyogerako kubanga kyo abantu abasinga tebakitegeera omusango gwa aggravated defilement musango munene nnyo gutya nti okabasanya abaana bakwawulamu nti bwe weegatta n'omwana nga gwa muyinako obuvunaanyizibwa kitwale nti gwe musomesa we gwe kitaawe gwe omukozesa nti oli mukozesa oyina omulimu omwana wamuwa omulimu ate n'omala n'omwebakako kwegamba nga gwe ayina upper hand ku mwana oyo nga tannaweza myaka 18 ate ne mu 18 baajawulamu ne bakugamba nti waliwo abatannaweza abatasukka 14 okukka wansi ababe 14 okukka wansi kwegamba ogwo gwa naggomola nnyo nga 14 ate kukka wansi kwega defilement baajawula namu nti ogwo tegwina na kuwuliriza kyekyo kye bayita aggravated defilement omusango ogwo gutambula bwe guti nti we bakwata ku poliisi tebana buvunaanyizibwa ku musango ogwo kuba tegulinaako musango gwa state teyina guwoza tegugendamu wabula kyeyina okukola etya nti poliisi mu kitundu we watuukira ebizibiti era yekwata ababbi na buli kimu bwe bakuleeta awo yo poliisi erina kulisiivinga for safe custody n'abantu bali mu society obutakutta kuba basobola n'okukutta ku kyoba okoze kakati we bakutereka awo ku poliisi bakuŋŋaanyizaawo obujulizi ate tebalina kuterekawo bbanga ddene naku 28 ne bakusindika ne weeyongerayo ewa state na sanctioninga n'ogenda mu komera lye bakututtemu abantu bangi oluusi babagifutyanka ne bagulira ne bakoma ku poliisi nga abavunaanyizibwa tebategedde ne gidde ewaka abantu bangi bwe balemererwa okutuuka ku poliisi gavumenti ejjayo n'ag'omubuto kubanga egyo emisango gya gavumenti weeragira amaanyi gaayo kubanga gya gavumenti kabe mulamuzi agutya kuba gulika amasannyalaze mangi nti n'omulamuzi obulamu bwe bwonna naye buyinza omwonoonekera n'agenda n'abeeyeruzira so kakati abantu tebagamba nti omulamuzi yakoze ensobi
okuwa akyali beyiro nedda yeegendereza yayise mu mbeera zonna entuufu mwalina okuyita kubanga wabeerawo entambula procedure yaffe abataasoma tubiraba bulala n'abaasoma babiraba bulala naye nga ebintu by'abaasoma biri automatic buli kimu kigenda nga bwe kirina okukola ki okugenda era tewali step gye baabuuse baagitutte nga balina okutwala naye we wano wamanga wenkugamba nti awo aji ku poliisi bwe yavaawo n'agenda eri gye baamutwala poliisi yali egaanye kubanga waliwo n'amateeka n'enkola n'obukwakkulizo ey'obutasanctioninga musango ogwo kubanga singa naawe ogusanctioninga nga tegutuukiridde naawe ovunaanwa kati oyo yenna gwe baakozesa n'asanctioninga omusango ogwo leero ali mu kattu kubanga omusango gwali tegulina kweyongerayo tegwaliwo nga tegulina bujulizi bukola ki bumala egy'emisango tebagiwaayiriza kubanga ekibonerezo kyagwo kati ng'ogwa aggravated defilement kufa muntu bakuteeka kalabba ne bakuggyako omutwe kuba wenkanankana nase omuntu oba obulamu bwo bwonna okubeera mu prison kati ekyo kye baakola kyali kinene nnyo nti bano abafere ababiri abaasisinkana tebaalina kisa ku bulamu bwa muddu wa Allah Haji Mwizerwa Ali naye kyonna kye kiri mungu ono yataasa omuddu we n'amutemera obufulumiro mu kkomera atya kakati egyo gyonna process we bayita buli we baatuukanga nga balaba bambi muddu wa Allah waayirizibwa naye olw'okuba bano bo baagamba nti buli we munaateekanga emiliyoni 2 nze nja teekawo kigambo abantu balina obuyinza era mukozese obuyinza bwammwe bulungi mwe abali mu buyinza mulabenga obuyinza bwammwe abantu babweyagaliramu era babufunamu. Omulungi yandaba ku Jika Media nkwaniriza nenkwebaza nejo gyotusizaako engalo olunaku olwaleero. Mbakulisayo nnyo ku kyakyo olunaku leero lubadde luwa Sande abasinga mwakedde mu kusaba era nga mbakulisaayo nnyo nti mukulikireeyo ddala. Kakati ensonga nno atukyali muza Haji Ali ne Hajati Zula wadde nga Haji Ali bamuwa beyiro yo tiimu eya Hajati Zula ekyagenda maaso n'okubeera nga bakola bo kye bayita okulabisa nga bayitira mu bu audio bwe bali mu kutambuza ennaku zino. Kakati bwe tuwegerera kati bu audio bwakafuluma abuli busatu naye kisinga okumalamu amaanyi bu audio buli batandise okubuleeta mu ngeri y'okulowoozesa abantu nti bwakati kati ngaga audio akateereddwa olunaku olwaleero ku makya bali mu kukoogerako nga bagamba nti ka audio kafulumye olunaku olwaleero nti era ebigambo byayogeddwa mu nnaku zino nga Haji Ali yakamala okuteebwa bye bali mu kubeera nga batambuza naye okusinziira ku information ka audio ako kaddako ka audio kaddanga ne Haji tebanaba kubeera nga mwana tu bamuyingiza mu komera ka audio ako kaali ikaddako kwegamba balina engeri gye bakapanzeemu bakate balowoozesa abantu nti Haji yatandise dda okukola ki okutiisatiisa Hajati Zula bannamawulire bali mu katambuza bwe batyo bali mu katambuza mu mbeera eragira ddala nti ali mu kutiisatiisa Hajati Zula. Jjukira kooti yamuwa obukwakkulizo naye mugamba tateekeddwa kubeera nga atiisatiisa ki tateekeddwa kubeera nga atiisatiisa Hajati Zula. Kakati audio bwe zityo bwe ziba nga zitandise okufuluma ate nga ziwandiikibwako emitwe egikanga nti Haji Ali akubidde Hajati Zula essimu nti simanya atabukidde Hajati Zula. Awo baba balina gye batuvuga gye batuzza gye tutanaba kulabika nga mwana tu tutegeera sinakindi nga balina bye beebalira nti Haji addemu akwatibwe naye nga ka audio kowulidde ka audio kakaddeko era audio ezo ezisinga ze muwulidde zaafulumako dda just temwafuna bufunyi mu kisagu ziwuliriza naye nga zaafulumako dda era nga zaatambula tiimu Hajati Zula ne Hajati Zula mwennyini kabwejumbira baazitambuza naye nga audio zo nkadde wadde nga bagezaako okuzizzanga empya basobole okubeera ng'omusajja bamuframinga mu mbeera ey'okubeera nti ali mu kutiisatiisa Hajati Zula bwe watyo kooti esobole okusazaamu beyiro eyamuweebwa naye ng'ensonga bwe zityo bwe zikyayimiridde sayidi zeeyo oyo gw'ova okulaba ye muko wa Haji Ali eyatandikira ddala ensonga zino
ye muntu yavaayo mu mawulire mu ngeri nga teyeetiriridde, mu ngeri nga tatidde kigenda kuddako wadde yali akimanyi nti Hajati Zula alina abanene, n'avaayo n'abaako ne byeyayogera, n'abalala abaali balina bye bamanyi ku Hajati Zula ne bafuna amaanyi n'obuvumu ne bagoberera muko, nabo ne boogera bye bamanyi. Era awo omusango kkooti y'abantu n'ekomekereza ng'egusalidde ani? Ng'egusalidde Hajati Zula. Bw'atyo Haji Ali n'alyoka afuna abamulwanirira ku intaneti weewaawo nga tulina ne confidence nti kkooti yandiba nga ekoze ky'amaanyi nnyo okuba ng'egoberera ku nsonga ezibadde zigenda maaso ku social media mu kusobola okubeera ng'esalawo ekyenkomeredde ku musango guno, ate ng'ekyakozesa nnyo social media kubanga Hajati Zula aliko background eriko question mark nene nnyo. Naye nga katulinde tulabe wa gye binaggweera. Sofa audio ze zaakafuluma, batusuubizizza audio mpitirivu zikyafuluma, ate neera ne batusuubiza nti waliyo n'akatambi, mbu balina akatambi ndowooza mwakawuliddeko nga bakoogerako olunaku olw'eggulu. Waliwo akatambi mbu ke bagenda okuta, akatambi ke nnyini nga Haji mbu ng'ali mu kikolwa n'omwana Nisha, ekyaleetedde abantu okwebuuza nti owaayi Nisha abadde bamuzannyisa buli obutambi bwe mutegedde. Naye nga zonna updates tuzabeera nga tuzikutusako ku Gika Media. Gwe ky'oba okola subscribinga, likinga n'endowooza yo giteeke mu comment section. Kale